Tubaniriza abatulaba ku MyShowflix. Welcome to the show. Sugar Arafat mukitegeera bulijjo mbeerawo munnamasaka nga tuza okunyumyamuuko. Mwena bana abatulaba bali e Saudi Arabia, bali e Qatar, Abu Dhabi, Bahrain, bali e Kampala. Thank you so much for watching. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale ku followinga. Today ndi wano ne artist. Nakomete mbate mumanyi ba artist. Abantu bagambe nti oli artist. Ndi artist. Yeah, nakulabako nalabako videos yongo yimba ku mukolo ogumu. Yeah. Lwakuba nali nnyimba lwimba nga sirange lwe walaba. Yeah. Okay. So okuyimba kuno okuyingira otya gwe nga gwe oba just ebyokuyimba byo vibe? Okuyimba yandibadde vibe naye era kitandikira ku gwe ng'omuntu like you want something nga and it, like if you have that talent n'ebirala byonna bijjira omwo. Yes. So like I had someone I wanted, I loved her. Oh really? She inspired me. Ani? Spice Diana. Yeah. Tubadde tuli wano producer wange wakulabyeko. Producer wange Jose kyasoso okugamba ofaanana Spice Diana. Dinako kati okutandika okwagala Spice Diana just nti omwagala bwagazi oba bagamba omufaanana. Nali mwagala bwagazi. Okimanyi osobola okufaanana omuntu wallahi omufaanana. Olina style ya Spice Diana, kala ye yanti ekisambi ekyeru. Sinyo. Oba wano ndi mweru nso sanga kidduga. Omukazi omweru omulabira ku bigere. Banayinza ali mu studio nze ndaba. Print muggo. Era ekirimo behind the scenes wali bote balaba nze munenziga tebandaba wabali eri mu production balaba ono balaba gwe. So Amina. Spice Diana omwagala nnyo. Yeah. Wali musinkanyeko Spice? Namusinkana but sayogera naye. Si one on one. Yeah. Wamulaba bulabi ngali somewhere. Yeah. Kati Mukama Katonda akuwa omukisa okusinkana Spice Diana. Kiki oyinza okukola gwe nga gwe kiki kyosookera kubanze katono nnyo nze njagala Gloria Bugi. Later. Omulaba that Hater. I'm down here. Tofaayo nnyo. No, ayimba bulungi naye ate yakula bulungi. Ayina ebbina, ayina figa. Tikanize we musanga kyensooka omusaba is haga. Wabula haga eno nga basobola okunzikiriza omukwata mu kiwata. Anti oyiwe olina okukkiriza nnyo emikono yo. Ngisobola emikono gyange mitono bulungi. Girina okukkirira nnyo wansi. Nenyweza. Kati nze kyensooka okukola ku Gloria Bugi. Era Gloria Bugi wenkusangira wonna sigenda kwebuuza ngenda kuwa bwihaga. Tojja mubuuza. Nedda bana tetugenda beegayirira ekintu kino kati gosanga Spice Diana. Nyinza obutabaako kyenkola. No freezing or freezing. Yeah. No otabaako nakyo mga nti I love you. Like I can say it. Naye natokya musi. Muba mukali I don't know why nze nyinza okuba njagala ekintu naye we kinzija mu maaso. Otya. Yeah. Oba just gwe mulaba like nyinza omutunuulira. Nenkankana. Ebigambo bisobola okumbula. Masanyaze ne gakkuba. Ebigambo bisobola okumbula nti bagenda mubuukire mugambe what. Naye nga mwagala. Okay. Yeah. All right. Kati omanyi okuwandiika ennyimba oba just Manyi. Omanyi okuwandiika? Yeah. Osinga ku music kyasinga okunyumira gwe nga gwe oba gogamba nti ono music nsobola omukola. Waliwo R&B, waliwo zouk, waliwo ki gwe style kizi osinga okwagala okuyimba kali gyola gyosobola? R&B. Yeah. Nnyimba ezo ezikkakkana ezo eza love bikeeza. Yeah, gisobola nze ntabika nnyo, it depends on the vibe. Kati gwatalina mukwano osobola okuyimba ku mukwano ani akukkiriza? Ani agambye nti sina mukwano? Okufaanana. Omuwala omuyaaye oba omulaba. Ate abawala abayaaye kati bavubuka bannange omuwala omuyaaye ye mukazi akyasinza okukkakkana. Asoma embeera namanya nti wano wendi. Nyinza bba sibifaanana. Naye nga nyinza obba nguyina. Simanyi oba nguyina oba sibifaanana. Ate abazadde abakumenya abaana. Tugenda kwogerako kw'ensonga. Abazadde okimanyi nti abaana be basinza okukuuma oba abaana bakulidde nnyo mu kyaki oba abaana bakulidde nnyo mu mizikiti oba abaana bakulidde nnyo mu mafamire agakuuma. Boonooneka nnyo ate okusinga abaana babadde beetaaya. Ekyo wali okirowoozezaako? Yeah. So kakati mmwe ondabikira okuba nga oli mwana wa kyaki. Siri mwana wa church. Oli Musiraamu? No.
oli muki ndi mukomba mudaali oli mukatoliki yeah abakatoliki mba respect abakatoliki balina bazita morals omukatoliki ye tagenda kuva eri owasa emmaka ge basooka kubuuza mwana waani avaawa naye byaliwo edda si kati kati ennaku zino abaana bagwira buli omu nedda munaye osobola omugwira ne munyumirwa bino ebyekivubuka naye omuwasa biba birala maybe nga byakyuka tomanya ye kizibu okuwasa omukazi kati nyina omuwala omukatoliki gwenjagala akimanyiko nti omwagala simanyi naye kyemmanyi kiri kimu nti bagenda kumbuuza omuddaali gwo gulibwa kati Gloria Buji muki Gloria mukurashingako nsooka okurashingako naye nga sobola kukuwasa yeah that's true lwakuba abawala mwete mukimanyi mwabawala mumanyi nti n'omusajja wagamba nti nkwegombye nkwagadde aba ayagala kukuwasa gulowooza ki si wetukitwala cause crashif esobola okufa maybe abalala abamu naye nze kyemmanyi sobola okera kumakya ne ngamba crashingako then for some time crash nefa yeah love ogiraba otya kubanga nze newunya abawala engeri gye mutubeeramu ne mutwesibako nga nze just nagamba bugambi nkukurashinzeeko mumaze okulya kiwedde nayo mbikola bye tusinga okukola naye ate sisobola kumala gewaayo bwentyo like you said you're crushing on me and I come anti kati oyonze ne kati eri omusajja atayogera mazima agenda okujja akulimbe you know what naye abantu sooka babuline ku mannya ago by the way mayinze nziwe nti bwembamba nasimbudde dda amanya ganga ga music I use Daisy Jean yeah ne ku TikTok Daisy Jean music yeah okay kakati Daisy Jean music mbadde nkyagamba nti eri omusajja agenda okukulimba jagambe Daisy omanyi I love you so much Daisy ondabikira bulungi Daisy oyimba bulungi akukwane bulungi akuwe n'obudde nenge ekimuleese kuseerera ekyo mbadde manyi buli muwala akimanyi ate mukimanyi nze nkimanyi kati lwaki we tumala okuseereza mugwa nnyo mulaavu ate ne mwe musinga ffe abaakwana lwaki abakazi mwewa entitlement lwaki ogwa nnyo mukwano okusinga nze yakwana sikifunangako kinagaye tolina laavu sikifunangako nti ongambye onjagala nga tuta obudde agumiikiriza byonna ebigezo by'omuwadde sente azitaddemu agumiikiriza naye nga ekyamuleese yaba akimanyi simufunangako babeerawo abeerawo ne mumaliriza ebyo byonna n'abeerawo emyaka n'emyaka bw'obaayo jangu we try ndabe so kubanga kale kifunangako binyo ebibadde bitambula waliwo omwana omuwala bani bamuyita producer waganya okufuna erinnya ly'oyo omwana liriko Shani Nowells yes Shani Nowells omwala ono abeera nnyo ku TikTok wabula alinga business woman oba business woman namulabako ng'akolako ewa Gashumba awo ku Gashilax ng'abeera ku live awo ku TikTok ng'alanga engoye za Gashilax wabula kyesimanyi oba nti alina business eyiye naye mu video eyafulumye yabadde ku YouTube ya Faizo presenter wa Energy alina YouTube channel ye bagita Hatiya so akyaza ba socialite ne banyumyamu ne ba artist so badde banyumya ekyasinza okwewunyisa abantu nti omuwala yagambye nti just photoshoot omulenzi baawe yagikolera ku Frontiers ne ba Deville obamanyi kwa kati mu abakazi ebifaananyi mbyagala mumanyi wa bei million 10 just for photoshoot okulabirira okufacilitating that then essimu mu ddakiika 2 nebba baby webale kulungiwa baby webale kuwooma baby webale kuseerera miliyoni 4 kyabaddeko ate era tasobola kigamba naye kyekimu kubyo so abantu bakyogeddeko mu ngeri y'enjawulo nze nga nze nekirowooza kulinga nti abasajja gye bali abalina ssente zaabwe nga tebena kibazikozesa ate abasajja tubeerawo nga babala baatugaana dda kati mu kutugaana ne tunoonya ssente ne tufuna ssente omusajja buli wafuna ssente aba ayagala kulya kyayagala si kiriwo era abawala abali omukimanyi nti omusajja yenna ne gw'olina ewaka bw'aba talina ssente manya waalifuna ssente alya kyayagala si kiriwo kati bw'aba omusajja mu biseera byonna nga talina ssente aba alya kiriwo ekyo kimanyi okkiriziganya nakyo oba ng'okkiriza nti omusajja asobola okubeera mu laavu naawe no ne waaba ggwe ani like gwe ng'omuntu oba nze like if you wanted something like
bulijjo njagala okulya ku chicken naye nga ndya ebijanjaalo nga sina sente yange ebijanjaalo bye biriwo naye nga njiraba njitako wali ng'ekuba sama ne ŋŋamba enkoko eyo then kati wenzifuna ebijanjaalo ne bibeera weebiriwa bulijjo ndya bibisi bulijjo ndya bineeno bye baaniseeko ebyo naye nga ekijanjaalo ekikalu kati kubanga ebibisi mbu babiseeramu ebibisi babiseeramu ekijanjaalo ekibisi bakiseera era ekintu ekibisi kyonna kiseerebwa bakiseeramu kati ne ŋŋamba era wenzifuna sigenda gamba mbu kaŋŋende ngula ekibisi kubanga kiyisaamu 5 nedda era mangenda kulumba eri enkoko gy'oyagala yes kati abasajja we tuli so aho wennyini wendiyina ekibuuzo kyange olunaku lwayo kyeva njagala okuleetamu omwana omu ku baana abawala omulaba she looks great fresh bakiraba and agenda kufuuka socialite oba socialite already kubanga alina gyali celebrity nawano celebrity twamuyise nga celeb banaye kunze n'abali wali tolaba producer mulaba producer Nasso omulabe kakati gwe nga gwe what do you think about this the whole situation oba the whole story ey'omuwala ono abawala lwaki ennaku zino love mugitadde nnyo ku ssente kuba teyakomye ku ekyo yavumye abavubuka bannanga batanabazikwatamu nagamba omusajja omwavu toyina kwenda omusajja omwavu toyina kwogera toyina kukola ki what do you think lwaki mwefudde ekintu kino mu story esaagiwuliriza nnyo but bye nawuliddemu ebimu ngenda gamba mpagira ebirala ngenda gamba nga biki byowagira kuvuma abasajja kati nze bye nawagidde bye by'omusajja omwavu okwenda sure like kale kye bye nawadde obudde ekitegeera si nti noba nakiwagidde oba nkyogere ntya nti okiwakanya kye nawakanyizza omusajja omwavu ayenda ati lwaki nsonga kizoowa lwaki oba oyenda ati kiki sente zezenda obwenzi kyeki obwenzi kwe kwagala abawala abangi bwe bagamba ng'olina omuwala like olina omuwala but you like other girls ani yagamba nti obuba bwenzi buba bwenzi butya omuntu gwe benzeeko gwe wawasizza then ate kati lwaki omuwala wakikola ate ekyo kibi nnyo omukazi toteekeddwa kulaba musajja mulala ng'olina omusajja jjukira mmwe muyingiza temufulumya kati buli woyingiza ebintu ebingi mu kituli ekyo obotta obutonde bambi banaye kati tugenda mu science mukwate ebitabo abaana abawala ekifo ekyo oba buguda kyemujja okutegeera bugudabu katonda yagitonda ng'eyingiza efulumya ekintu kimu ki musulo so buli bwoyingizaamu ebiti ebingi gwe nga gwe omuwala ekitiibwa kyo kifa kyekisooka ekyokubiri abasajja tuli banjawulo nze nnyina ebintu byange byenfulumya byanjawulo Nassa byafulumya byanjawulo Shafiiki byafulumya byanjawulo birimu ne kaamulali abasajja abasinga balya kaamulali Jose afulumya biriko obusagwa byonna biyingidde muntu atya just imagine ofuuse eki jjukira yatunone mu size zanjawulo kati nkudira ku kyabasajja nze nkinomalizinga nti kiri nomo ffe tusimba busimbi miti nga kabaka bwe yagamba gwe simbawo muti vaawo nkitegeera osobola okuhandolinga abasajja babiri at the same time a girl ati how many girls can you sleep with a day? Nze ndi musajja mbasobola like how many a day a day nsobola bawala basatu ogamba okutuuka ku ntiko and I make them come yes basatu then a girl ayinza kwebaka n'abasajja bameka n'abamaza gwa ngamba nti nze siri mukazi even 10 olwo kiki ekyo kyobo even 10 fana ne tukuta ogambye omuwala akola ki ogambye ayingiza oyingiza fulumya ayingiza but a girl can sleep with 10 men bangamba nti abawala mubikola but you can't sleep with 10 girls a day sikisobola ne Shafiiki akisobola no abasajja tulimu ebika eriyo omusajja nga akisobola kati eriyo mu comment section agamba alafa abakazi basatu batono nze bampe tata ab'olugono balaba
producer bameka nze ndabika newadde namba ntono producer yogera baako kyogera Jose Jose tonda okusimu yeah kati nze kyenyinza okugamba I won't say that I sleep with 10 men a day but according to our nature like engeri gye twakulamu nammwe nga wogambye engeri gye mwakulamu as you said you can sleep with 3 girls like nekiggwa alina okutuuka yes but a girl wabula bwe kibaamu obutatuusa nga just kukumaka tukiyitawo loading ne baasi linki mwingi kati kyekimu naye kati gwe abakazi yasobola obbatuusa mwenna ne mukkuta ate ne mugwana eri kana akantu kabawala ke bakola okuva wano n'alinnya boda n'agende wala n'alinnya boda tolina bakyali ba bakakola akantu ako nga kanumya omutwe buli wekirowooza mpulira nga saagala kukyaza muwala waka nze sirina mikwano mingi so kati sibimanyi nnyo but maybe waliwo ababikola toliwulirangako nali mbiwuliddeko nti bakola bati nti asobola okugyawo tomanya ayinza oba alina kyakwagalako nga n'omulala alina kyamwagalako namwe abawala mwatandika okwagala basajja nga mwina bakikola batya abawala bakikola batya kuba nze kinumya omutwe nze ekyendowooza kiri kiti you could be having a good game like nga ndika bambo wentuuka mu kkuma akabiriiti nga teri akakumanga then nga waliwo oli agenda okuba essimu hello where are you I'm here ate no wesanga nno nga tayogera naye nnyo kiri awo nga gwakuwa nnyo obudde but the other guy agenda okuba essimu amugambe hello where are you I'm here era agenda mugamba I'm home amugambe can you come tagenda twala na budde bungi ayinza noba yagambye ngenda kusiiba naawe today tomorrow lw'ennaku nga 3 ayinza okubeerawo nnaku nga 1 then kati weziwera saawa nga 2 oli wamukubira essimu oba obadde toliwo oba nga agikubye oba obaddewo oli naye nga tokiwadde nnyo budde n'amugamba hello where are you biki n'amuyita agenda kugamba nfunye emergency ate mukadde agende kubanga amanyi like you're going to tell her ng'atuuse okugenda omwetwentika omugambe omanyi ndi mubi agambe it's fine abekyebiri batugamba nnyo it's fine agambe it's fine baby you get money wendi I'm here for you n'agenda agenda muwa kakade agenda muwa 5 nga gwe just bakwagalako game ekyebiri kyo tekirina kyekikola maybe nga bakwagala n'okwagala ku mutima ekyo nga ndabanga ekiba tekiri aba alina kyakwagala nga just kyagamba he's my guy nga n'akazannyo tolina naye nga ekyo kintu kyannuma era weba kikola onoonyereza nnyo n'ogamba yabadde ansinga ki waliwo ekintu ekinnuma simanyi oba abasajja abalala kibaluma omukazi agamba nti me I can be with someone nga mwagala bwagazi even though gemu yesi yakabi talina ssente neze nga mwagala school girls bana basomero abakulu ebyo tebabibeeramu you either oyina game oba money ate gwe gw'oli otya geemu oba laamu oba gw'oli nga bw'ali oba nze mundeke gwoba gwe omuntu omwagala nga bw'ali bw'aba talina geemu oba kasumuluzo ka ttooyi tolina buzibu kisinziira mu period gwe ekintu ky'obeera olowoozaako nyinza okuba nkwagala neneekyusa kale nentunuulira ekirala n'olaba omusajja omulala kisinziira ne abantu bwembeera nabo engeri gye bakubuuliramu obuzibu abawala baffe obeera ne girlfriend we naye ng'alina abawala abalala bamuwa amagezi ewe muveeko bw'anaazifuna ajja kulekawo even like my friend nyinza oba nina mukwano gwange ng'alina kale ebintu bingi nnyo byansinga nga naye tubeera twogera nga ngamba nze kino my guy my guy kati awo ebintu ebimu bitera okwonoona abawala awo ntandikira okutunuulira ne ngamba naye tekiggwa kaddugavu
Gamba Ensooka ne ngamba, nedda tuberekiria ngambira ddala ngambira ddala no sigambi siyogedde bwe Olisa mwaleese omuntu okunvumira ku show nedda like ngamba kaddugavu katono nnyo bannange for real ne ngamba tekiggwa natome bane kwekyo kyo nogamba ngenda gye kulekera ne ngamba like he gave me 20 he gave me 20 ampaki ebiri yeah he gave me 20 the other time and then this time he gave me 5K just for transport. I will send you money. Then wotuke waka ne mwogera mukyerabira ne mukivaako like abatazirina eyo kode kasita bagamba nti nakujjukiza last time you told me to give me some money aba tosobola kujjukiza era mbasigena kikujjukiza ate ekirala bala mu kiyiga kasita gamba nja kusindikira n'atasindikamu olwo olunaku manya addeeko yeah like kati naawe mwenyini okirowoozaako like ovuddeyo saawa 5 agambye I'm going to send you money tazisindise ayina gwagenda ogenda bbeko simu ye ne waba agibye agenda gitunda sawa nonso okugamba nti siinaawo kati naye nsuubirako awo akasimu maaso awo waliwo agenda okumusasula ku ssaawa nga 6 awo tuba tetujja vaawo bulungi nobwe kiba babola bwe tubalimba kati ngenda kulenda saawa 6 kyobola abavubuka mbagamba at least ku byombi baako na kimu sotta akagaali kasotta at least baba balowooza ku kya ssente ne bajjukira nti omusajja bw'atandika okusotta naye nze sibirowooza gwe tolowooza ku kyakagaali mukwano musajja wagambye kennyini nti nno aba tasotta bulungi gaali alina okuba ne ssente no sibirowooza gwe tobifaako ebya sex ofa ku ki mu relationship saba byatuuzaabuza abawala bagamba sifaayo ate n'agamba afaayo kikyofaako kijja kitya omwana omuto tonakuona 30 omanya otya like this one can give me good sex ono tabikola sex olina mumanya ng'okuze sex alina kunyuma ng'oli muto ddala like obadde n'abasajja bameka kwe mu bufumbo teri sex mulungi I'm 21 anti wano olina okumanyira good test kubanga bw'oyingira obufumbo togenda mufuna kati kankubulira omusajja omufumbo akomamu ewaka nga tayagala nakutunulako ge mazima kati ng'ogenda mwesibako omukazi wattu weetegese akkumemu awo eddakiika ezi yeebake akooye kati woba oyogedde ekyo banga ngambye ntambule nnyo nedda information gikozese bulungi nyo like your meaning gezaako bangi ndabe sex omulungi olina mufuna mu myaka gya buto kuba mu bufumbo buvunaanyizibwa bufumbo si kwegatta kati how many guys should I date paka nga ntuuse kufumbirwa balina banga basajja bameka then ngambe nti it's time to get married funa omusajja nga bw'atandika okukukalakata okaaba amaziga naye nga tokaaba lwa bulumi wabula nga okaaba lwa buwoomi oyo gw'oba obeera naye tofuna balala n'owulira nga owoomeddwa n'otonyeza n'ezziga bwe riti wali omufuniko simufunako kati bambi okyali bulamu weraga abasajja bali emivule omanya abawala tebaawula kulumwa nakunyumirwa yes oyawula okulumwa n'okunyumirwa obyawula ya 21 oba sibyawula kati bw'oli byawula baddeyo ne bagamba bambi w'amaanyi naye ng'amulumya avaayo anuubuse ekitegedde kyogereko omusajja omutuufu alina okuba nga atuuka okukolako ekyo ekintu nga yo ready kati bwe obuzibu bumuyina kyobola amunyiga nnyo tunyiga nnyo ki abalenzi mulowooleza nnyo mu sex of course kye tulina okulowooza obadde oyagala tulowooze ki tuwe ku by'okulowooza kale tuli mu kusomesa ggwanga olowooza lwaki shani we yabadde ayogera teyayogedde nti the guy gives me good sex anti because mmwe sex temumumanyi kubanga mmwe mudatinga kati kankubulira abawala mudatinga up you don't date down okitegedde lwansonga mwe mwina bye mwetaaga ku basajja okitegedde bwe tudda mu mazima laavu gye twaliise eyaddala abasajja ffe tugiyina lwakuba eyaffe si yakutijja si yakisiru nga yammwe lwansonga nze nkusanga tolina kyoli noŋŋamba I want to be an artist negamba manager nkuwadde nassa and I invest my money
video nzikolera wajja live nzikolera ku Sugarland audio mukolera wa banesimu Galaxy nkututte makula nkututte buli wamu nkututte on my money tolina kyompa okujjako akaseerezi okitegedde true love omusajja yagirina kati mwe ensonga lwaki omukazi afa nnyo ku kiki ku ssente newezaba ssente kiki kyenfunawo yes kakati ne wabaawo omukazi ng'ekyo newo kimuwa era ayagala neki ne good sex ne tebisobola kuba mu kifo kimu kyovola ate yakyogeddeko era baddawo ne beegumya omusajja omugaga tasobola kuba na sex wakabi naddawonaga my guy is good he's rich and he's good wapi ali mu container ze zibuze adde kuggwa kala katookaale tomanya yenga y'omuntu like omuwala tomanya yenga ye kyayagala ng'ekyo kye bakolako yes ka welding kamala yes welding omumanyi welding ono gwe bookya ebyuma okimanyi bakonako ne kazikira wenkugamba welding kyentegeeza kati omuwala ayinza obba ayagala welding ayagala kwokya welding yes by the way eri abalambuzi sitagala kunkakasa naye nze ngamba aba alimba abatalimba ngamba aba alimba by'omukola abatabyagala bwagazi nga tobinyumisa just ngayagala omalirize akwesonyiwa ng'alina ababikola abatalimba si byakufiirawo tebiina kubanga byakufiirawo n'ebiina okulwalwawo ate biina okunyuma kyobola ababakyawa nnyo tuba babalekawo nnyo kukakasa yes lwaki mba sikakasa kukakasa kiki kyokoza bala kye bataakola wanje maama weekiri kiyinza okukola balala kye bataakola gwezze kola balala byalema balala byozze okukola nzize bikola mbisobola nze ndi mivule tali musajja yali akutte kono gawano asinzeeko kwoli tomufunangako kale tetuli kubiri byeri okukwatako ku mukono nomanya nti onenkwatayo ennungi kusinga ku yooli tokiwulirangako nedda ne wakutteko okubuuzako nti haidei towuliranga taaki yanjawulo tomanya byawokanira wano waliwo abakwata ne bakola we bati ngamba taaki ng'omuntu omulinaga ngalo zise musajja ono no byawokanira kati nze kyemmanyi waliwo ajja nakwatako bwati mu ngalo waliwo abayisaayisaamu obugala awo abayisaamu buno obugala bati kyabategeeza okimanyi no abategeeza essaawa yonna kati obwe bayita obusiru abasajja basiru tugenda kukomawo tutandikirawo ku mboozi ya Shani Nowells eya sente efuuse sente mu relationship sente tukyalina Daisy osobola omufolowingako kaawo twelabira Otinstar basangibwawo najja nankumbi be bakyali banga abampamu ku bukumba awo biki nenvimbamuko biki ne lwakuba leero tebabimpadde bino byange neeyiza nga nze omuvubuka lwansonga producer ansuddeko show yes eba netugenda balopa live ate tembijjaamu kakati ojja musanga alina nankumbi wasangibwa pozidde robaba nakola kaviri kange kabadde fresh lwakuba nasuze neegatta tumulamu katono tukomawo Showflix kyalino na mwala Daisy Jane muyimbi tukyanyumya mpola mpola nena awo osobola okujja ne tunyumya mu osobola kuba ng'olina emboozi y'ekutawaanya oba kali ng'oyagala kuvibingamu our channel eri free for everyone naddala abaana bawala ng'olabika bulungi please come to daddies nadaddi tulina abawerawo nyina abaana abalenzi abalungi kati muve ku nze owa bbulaaka nyina n'abamyufu abantu badescribingire nassa ng'engagwe Manaye musanyi mulabe ko nassa. Banyonyola nti describe. Omuntu agamba describe you have to portray. Bachita portraying. Oyino ko basiigire. Nassa yinzo okumucyakalanya zagonde. Atufa just nze nkugamba. Gwe mukazi wa Nassa tuli wano just tukola content. So banyonyola Nassa fana nassa. Musanyi mulabe ko handsome Nassa. Nakugamba eki. Wakala ki? Nassa simuddugavu kunganze simuddugavu nga Arafat yes simweru nnyo
buli obweru bwe mutaagala wabula alinga oli omusajja gwe mwagala. Ani? Nasa. Alinga oli gundi awumula amatu. Ate tomugeza ku oyo. Onaasukka wali wa Nigeria. Yeah, oli ali fake kale. Yeah. Alinga oli omusajja gwe abasajja gwe abagala abasinga okupepa. Oli gwe baloota. Nasa musanya mulabe ko Nasa. So bajje ku podcast yaffe Nasa bajja mu. Nasa. Nze nalabye Nasa. Kati banyonyola fiki. Fiki naye singa nze naye fiki amala bale mujja mulabe ku fiki bodi ogirabye ayinamu ku nsonyi naye eyo nsonyi kale unatusonyiwa tuvudde ku mulamwa naye era guba mulamwa oli sajja mufumbo naye abatali bafumbo febo nnyonnyola ako n'omusajja oteekamu ebyo so tulina producer waffe Josh Mock studio sajja mufumbo mufumbo nno atukola ntya tulina okiggumiza bajje nga bakimanyi kale kakati Daisy tuddeyo ku mwana omuwala oli gwe nga gwe birthday olowooza bino ebintu byayogedde bituufu wadde okyangamba ku kyokkirizganyiza kyewawakanyiza kyekyomusajja omwavu okwenda kati tudde ku kya 40 miliyoni gwe nga gwe birthday kyasinza okubeera eyakabi omusajja yali akusurprisinze naki era kale yali etya kuba munamu yatunyonye birthday ng'eringa eya Disney katulinga abalaba filimu nze birthday sitera kuza birthday nakatandika naye nga ne banjukuzizza sikira ku makya neŋŋamba nti leero ntegese birthday yange sikuzanko na birthday yange ku lunaku lwennyini lwa birthday kati nze tebampa bintu biri awo kati kale ngenda mukutegeka kati nkesi birthday kale njirowoozezaako naawe katina tukuwamu ekikolo no like ŋŋambaye eyange yaggwa ŋŋamba kati kati ntandise birthday yange genda beerayo kati ntandise ogirowoozaako kati nkugamba nga ekisobola okubeera nga wekibeera nti kale birthday yange nkedde ku makya njirowoozezaako ngenda kukola kino kati ku byebifaananyi awo ku bifaananyi kuba batugamba photoshoot ku bifaananyi mabega nga birthday tenatuuka ku bifaananyi genda webifaananyi byange nasooka kunoonya ku luno nanoonya nengamba kati webifaananyi mbaliddeyo sente mmeka kinene nnyo nengamba njagala ebifaananyi nga 3 ekinene nnyo webifaananyi njagala muwe kale eky'ekkumi oli wagabira miliyoni njagala muwe eky'ekkumi kwetolowoleza musajja njagala muwe eky'ekkumi ba 15 mingi naye njagala muwe eky'ekkumi kale webifaananyi newankuba ebifaananyi 3 kati nze makeup wange mwekola sobola okwekola makeup wange awo mbankimaze dress yetugibaze dress sigibaze nkugamba abawala aba downtown wetukola nze ndi wa downtown dress yange ngenda kulumba kati nandigambye ngenda kulumba hamu kati nkesi numbye ekizimbe kya hamu ekyo ngenda genda ntambule nga noonya dress eri 4,000 4,500 yes sinza ne dress gyoyagala kanakakola yes kati ngenda noonya dress yange muba ne theme bangamba mukebera ne ku Pinterest abakazi mwe mukyasinza okukozesa Pinterest ngenda noonye kati nsooka obira ebifaananyi ne mugamba agundyo oba ngenda ku TikTok ye nenkebera background gy'alina then kati nengamba wano wajja nyumira akakiteeka nga ka black wano wajja nyumira aka white nengenda nenonda obuteteeyi bwange nga 2 ate akatiteeka nga akokubiri nkesi it's a dress sigenda agenda ate muhamu waliwo awo ekizimbe ekirala ate iyo batondayo bukaddekadde naye nga kali fine it's a skirt biki nga naye kali fine ngenda nga nkayiriba nga nako bakampa nga nteekako top nga ngenda bako ebifaananyi byange kati dress bwembabeera bajampadde ku 4,000 ne kali eri ka skirt nga bakampadde ku 2,000 then ne top
engatto enkondo bazitunda emitwalo 5 mitwalo 3 yes yenkondo kale 3 sigenda gulayo 5 nga mbibaze kati sente ezo nizo zonna siziyina yes nga nkuba akasimu oba nayogeddeko nawe leero nga ndi nawe nikugamba naye kati waliwo abalenzi abatalowooleza mu bya birthday nze kwenti kwabo bannange banyiiza sirina budde bwayo byakisi onnyonnyola omuntu olaba birthday yange sigijjukira kanti nze nzijjukira eyo era nze basista bange batera okungamba kati nyina sista wange bamuzaala mu January ennaku ez'emabegako okuzange nga 27 kati nze ne banzaala ye bamuzaala nga 26 nze ne banzaala nga 27 kati yatera okunzijukiza gwe nno nze birthday yange yadde yajjo kyokka mwana gwe tewanzijukiza kati eyeeba ya leero tukole pate tewampadde na kirabo nga muganda wange onkubiranga emabega nongamba oyagala kirabo naye nze sirina budde bwebyo kati eri abalenzi nga ffe yes kati waliwo bano bali bakiŋŋambyeko wenkuwe mbadde sikubalidde wig waliwo wig bamuzipangisa waliwo wig yes wig 25 aliyo neza obukadde neŋŋamba okapangisa 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 5 ne bakasibako ne bakuba ebifaananyi kati okapangisa just okakuwa 5 then okakuteekako 5 10 gigudde wali tugigatte kugiri wali oli mitalo kati nga 25 yes just birthday yes photoshoot okate tunatuka ku party kati nze kati mali nakubiragayo wange mugambe mali neetagayo ku sente sente zanemu okwogera nze tomugamba kipimo yes netagayo ku sente omanyi omuntu gw'olina bwe kiriwo n'omubala n'ogamba enda mugamba 2 sinasasula na renti wange nogambe bannaye batugase kakota sinasasula na renti wange wate guno mwezi tebatusasudde guno mwezi tebasasudde leka tulina okulinda musimanya wiiki emu kyokanga ate pate ejja kati zezo sikola pate nokale olunaku lutuuse at least wali postinze ku bifaananyi songa at least kale kanne ku bifaananyi kwa kati okogerako ku bifaananyi obola kye kisinga amaanyi oluusi kale kiba beta oba tokoze nopostingako ku bifaananyi ebipya bambi kati namba abannaye ngenda nkola ntya kati obanikesa omutwidde ogenda musala mutwalo 10 ate togenda gimusaba leero ng'enkyalo geyagala ogenda olina mugamba olina omugamba emabega nti ekyo kiri kulaba abadde nga abasajja abakyeyiya kati nga birthday yange naatera otuuka naye nja kwetaagayo ku sente mmeka ojja kumpa zonna wala omusimba ekyetaani nze balinanga ombuulira z'oyagala kuba nja kukuwira ekyetaani kati awo wenyiigira nebipositinga nekublokinga nokublokinga n'otabiraba wangi maama nze oba tewambulidde muwendo oba nga sizitina banaifrotya omuntu atalina sente taseerezeeko tabeeko na kiki naye nga mazima lwaki owa munne emitwalo 5 kyemba nfunye kale nga tuudde kubali aba waggulu ennyo mu reality omusajja omutuufu yali badde acontributing at least emitwalo 10 ku birthday gyali badde meka ngamba kufe njogerera omuntu wange agenda mu kikuubo akola ku dduuka nga akola bamusasula wiiki yeeyiya naye alina akabebi kakatukula nga ggwe kubanga katono omukuwa kaali kasima ke gwe lwaki okalemezaako okimanyi abasajja balina abakazi abalungi tebalina ssente abamu naye nga alina akakazi akatukula ekigere so mukama aba yakumpa banaye funayo ku bagagga batuteekemu ssente anti togenda kikkiriza kati nno nanti nze nagambye soogera bisanyusa abantu nze ndi mulalo kati nze nemwe mbakwana olaba nga nkwegombi ekisooka days nze nkusanze wano tosobola kubanga oli singa ekyo nkimanyi ekyokubiri endabika gy'olabikamu olimu kasente ontegedde bulungi kitegeeza waliwo abadde ayinjekitingamu either your father or your sugar daddy or your boyfriend waliwo abadde ateekamu or your mother waliwo ateekamu kakati nsooka kubuuza okola days okola sikola kati nga mmanya waliwo ayinjekitinga
kati nga nkugamba nkwagadde nenze nkyeyiya obadde oteesa otya naye siina buzibu oba olina bbaawo nze kwalo kwendi nga bwe tweyiya bwe tunamala naafuna ssente tujja mugoba kati awo osanga Daisy takukkiriza tasobola nina akasima kange ate kankoledde emyaka kati nze nazuula ekyamu abasajja abali eyo omukazi mubuulira amazima wallahi mugambe nti tosooka musuula mulaavu sooka omubuulira amazima bw'anaagenda manyo siwwo kakati ono gw'owulidde amazima n'asigala waabawuwo ajja kukuwa ne ku ssente nti siinaamu nze nkukwana n'okukanagadde izi nina girlfriend naye nkwagadde awo abajja kukkiriza naye nze basijja kukkiriza kati gwe towa audience yange kati gwe ng'omalayo kati waliwo omulala afaanana nga ggwe agenda okunzikiriza kati ate nze oŋŋamba ekyo nkino nkwagadde naye nina girlfriend ng'ogenda nsooka kulaba oyimiridde otya sente financial anti kati kyekyo kye nagambye nti omukazi ayagala ki kyasobola okugumira buli kibi kyonna anti like oba mba kitegedde oba tonjagala noba nkwagadde olaba ndeseewo mukyala wange nenkwagala ebiraba oba tomuleseewo oba osigadde omwagala cause you told me of course talina kuvaawo wandingambe I had naye you said I have Daisy okimanyi nti abakazi okuhavinga sex muhavinga with emotions ffe tuhavinga naye bwongo yes kati twawukana nze obwongo bwange right now obulowooza ku shame bwe nvaawo nengenda wali bigenda kulowooza ku editing naye ggwe emotions zo zeesiba ku kintu kimu bannanga arafa takutte essimu aliwa alinaani okitegedde kakati abakazi ekyo mwali kitegere ne muntu wa space ne muntu weddembe nogamba arafa nkwagala nifunayo akakazi akalala akakusanyusa tubeerewo nga tunyumira onyigire ku shomu sijja kunyiga naye endowoozayo abasajja bwe bali tebagenda kigamba naye gwe olina boyfriend otagenda kigamba naye muli awuliranga nti oli mugamba oba oyagala kakasa bbaawo nti musanyufu kera ku makya omusabe ekisumbuzo kyewaka ng'agenze ku mulimu ofuneyo best friend wo oba mukwano gwo ng'ayaga asobola okukkiriza threesome yes muagiringe nti mugenda gikola guy akomewo mu surprise I want us to have fun ekimanyi ekyasookikiriza kati kyekyo muli deep down ayagala kigamba naye tosobola kimuwa akategedde kakati abasajja ffenna tuli just nti si bonna nti bajja kwogera wabula nze nja boogerera naffe tukimanyi wali surprise nzeko bbaawo ne threesome mwe lwaki mwagala tuba surprising n'eri mulina emmotoka anti mumulowoleza mu byakisiru anti nkolera ebyekisiru nkukolera ebyamagezi kati mbyonna byolowoozeza nedda nkugamba ebyenkuwegiza bono gabbaawo asobola okukikkiriza muli yakyala asobola kikkiriza naye ng'alina ebirungi byakkoledde talina ebirungi byakkoledde byosiimye biraawo kera ku makya nawe omuwa ekirungi tomanyira bino ebindi ebirungi ebirala byomwadde nga si ekyo kati temulina kirungi kutwoleza engoye simanya kunjoleza pule simanya kulongoosa nnyumba terina makulu kufumba mmere wooteri wali totunajjawo nalindya ekisanyu ly'omusajja bintu biri sexual bino teri agenda bigamba gwandaba naye abasajja kyemanyi kino mukikkiriza kera ku makyo surprising ebbaawo nefuisaamu olabe ne waba talina sente ajja zino nyambubi ne mbulungi akuwe buli kyoyagala ati nga mukazi wange yantegeera mwenna bye mwagala ya asigambye egambye essanyu ly'omusajja liri sexual ati okitegeeza buli musajja akyagala atajja nti yekukkiriza n'abantu bajja gaana nimbye wamba nasoogikiriza ate basobola kukkiriza kale togenda kuba mentioning amanya banaye nimbye bakindeseemu tebajagala producer nimbye tebajagala shuga njagala abasajja sigera kuddamu tebajagala obwongo bubwo buli awo kati ge mazima amatuufu tobola singa obwedde obadde olaba bwejogera emitwe anti nkuddira kakati abo abaana abawala omanyi lwaki bafunira ebintu ebyo byonna mwe bye mutasobola kufuna they do extra things
mwe bye mutasobola kukola bawa akugambye boyfriend wagambye alina ssente musajja w'amaanyi akwagala alina ssente akuwa buli kyoyagala wabula agambye nze njagala omuntu ayimba ku microphone gwe mami tolina yadde olwata nogambye me I don't sing on the microphone nze sigikwata you don't want kati bali abawala abafuna ebyo era mwabeera mu comment section alimba oyo afaanana abasajja mukwana akola ebintu omusajja byayagala gambye fantasy z'omusajja ziri dati waliwo yagambye afaanana jajjawo omusajja naye yalina omukisa guno bannanga omukisa gusanze yeetegese abawala mutandika okukolera abasajja ebintu ebiri extraordinary toyera kujja kukeera ku makya weebakenga mulamba kati gwolaba ekyo kyekisingako kyoyogedde kati mu byonna njagala otunira omuwala oli adayogera kikyawo omusajja alina ssente kyamwongerako tewali nnyo kubeera si abikola anti mu ndabika yaffe kakati ate eri biba birala kyekyama kye mulina okumanya ye muwala asookera ku makya omuwala asatisfyinga bbaawe sexually ng'akola buli kyayagala tayogera nakwogera nti balute ssente tamujjukiza birthday awo bemuyita abawala abalalu simanyi abasaidi chicks yendowoozayo nedda by the men will never appreciate they appreciate atuliza appreciation yaffe bweri tugaba ssente wabula tetukuwa mu buzibu mwagala appreciation yaffe ebeere nti mbeera ku ggwe wekka ekyo tekiriiyo appreciation y'omusajja kwe kuwa gwebyo byoyagala mu bulamu n'omulala amuwe yes kyayagala no abakazi just mwewa entitlement oyagala nkuwe ssente nzimbirabe wa manyumba nkuwe emmotoka nkulabirire nkutwale ku zimarina mbikolere ggwe wekka ate ng'oyagala mbikolera no nedda si kyoyagala nga siina mulala gwembiriko nandikuwa gwompaaki because nange sexy mukulu tola timwagala wiini gye mutakolere kubanga kyatondebwa ani akigamba kyatonderwa ebyo tebiriiyo sobola ffe tuprovidinga omusajja aba musajja n'omukazi aba mukazi kakati omukazi ekikufuula omukazi kwe kukkakkana obeereeko otuule nkukolere buli kimu ondeke nkole byenjagala kyemwagala kyobola era mukifuna anti temukyagala omusajja yayenda naye bagamba vaayo tovaayo lwansonga akuwa ssente anti kale buli omu akimanyi nti omusajja oba mwemba ayina kati awo gyawe nkwagala buli musajja ayenda kale lwaki muba mwegumya then lwaki ondeka nkiraba nti oyenda nze oyagala nzire ku pressure mbola okuba maama nawasa omukazi kati kyokka tolina kubikala olina kukindaga maaso si kikulaga naye bw'oba okyenoonyereza gwamanyi of course era mani nonoonyereza kiyamba gwe then kati nawe olina kuba na magezi sigalina nyina ganoonya ssente bane tetugenda kuba na magezi ganoonya ssente nakakweka abakazi naye oba olina ssente ng'ozimuwa that's fine naye kati eriyo abawala era agamba wadde olina ssente nze sikyagala kyokola abawala ennaku zino batandise okukola ate nno n'amaanyi manyi abawala bakola nnyo okusinga abasajja ennyo osanga omuwala nga mugagga alina ssente ngagamba nakowa akamanyiiro k'abasajja nga mwe muwasa osobola omusajja nsobola kuwasa naye mbogenda yita muyinza kati kyekyo abakazi tebalina laavu kyenabagamba oli kakasa ti omukazi talina laavu akuwe ku ssente nsobola okuwasa naye ebijja mu maaso awo oba ojja kukiwulira sokuleka n'ogamba olaba omukazi akuwa akatambaala naye nga buli wayakulaba ayagala kooba obeera nako lwaki oba okutta akalala kyokola nze nsaba nnyo mukama mpe ssente ezange aleme kumpa mukazi katambala kanga ka pinki kalimu bampaka akatambaala naye muganda wange wanki okutta aka green mukazi we yakakuwadde kati leero okutula basobola ozikulangira ndowooza maama ozisumulula n'eyo mu bukazi bwo era gamba abasajja muli babi kati olina gwe wagiraze era wagibikudde omusajja omutuufu yaliwadde omukazi sente meka ku birthday kale mukweyiyo obutuufu birthday ejja ya wiiki ejja
omusajja neetegeka entya kubanga abakazi muvaliwinga nnyo birthday okusinga ffe abasajja Feno mabega. anti neetegeka entya essente zemmeka ku muvubuka eyi Yeah, like tuli mu December. yes Okimanyi birthday yange ya mu April. Tandika mu December. akabokisi kabani Yes. Newa tokoze kakebe. But gamba ku birthday njagala mwezi no sente njagala kale etuuke nga nfuniddeyo zino sente. tubuulire ekipimo tumanyi wawe ntandika okutereka mu December mu April nyina kuba na sente nga mmeka Mitwalo nga asatu. Yes. eri atazisobola eri okalolinga zisobola naye nga okuzijja mu nsawo zimunyiga Nga buli wazijjayo okuddamu mwezi zisi. naye kale omuvubuka atandikibwako yali wadde omukazi w'emitwalo 3 girlfriend yo Yeah, nga 3. bali abalala ne bongerako abiri Abalala. tasobola kuba nayeokukola ennaku zino temusobola kuba na musajja Kisoboka. ennaku zino tekisoboka emabega kyaliwo Nga temunnakyuka. naye kati nze nkimanyi mbeera naawe wano naye nga waliwo abalala abo ekiro ennyo omuwala kati atali mwenzi Kampala alina abalenzi 3 omuwala omwenzi asussa mu balenzi 6 kwaba 3 kwona atali mwezi 2 bamwebakako omutamwebakako omusajja mukulukulu amwagala just naye woba ompa ssente tobalira kuza balaze bagenda kumpa. Tobalaawo ngenda muwabiri ndaba ne gunya genda muwabiri. Ajja ba wezezaana. sikubala Tusula naye. Tusula naye ndaba ne gundi naye linamukwata ne message ya gundi ayinza n'oba yamuwadde. so nyina kubala kyange Balabibyo. abalala mbabalenga batali Ayinza n'ogamba bambi gundi kasita ye bambi sente zaazijja wala. Nenkwagala nnyo n'okusinga eyampadde 5. twala eri baba bamunya era nze banaye mbabuulira bakyali banga bali eyo bana abantu temubeemaliramu tebatwagala either abeera nawe ng'akwagalako game either abeera nawe ng'akwagalako obulungi bwo kuba ekisajja kyalina ekimuwa ssente kibi mulina ebisajja bamwe by'emyaka 45 okudda waggulu mubirina tubimanyi abibawa ssente kyenkugambe naye nga tosobola kukyenyumirizaamu I'm with my man naye olaba nasa n'ogamba I have a man ne bakyalibo balaga ne mu Snapchat wali mu mirror kakati muganda wange value yeeyo naawe teweemalaamu bana abantu tebali tusiimira bamusiima feera ffe tusiima kyobula tubawa kasente akatono ne tubawa ne ku budde kyobula abakazi temudeetinga no mudeetinga paapa kubuza ekibuuzo tuli wano nina nasobe mirimu gyakola ogirabe negimanyiza director actor producer yena omuvubuka Tema Bikajjo yes Bikajjo to be honest so dating ngani kuona bombi bakwanya bombi balungi naye oli akola buli omu ng'oyogeza mazima si kwefula nabbi era bamera kwagala singako you date up mwete mwina love naye nze sokulekawo omukazi alina ssente olw'okumanyiira nenzija ku muwala atakola ne making sure nti muteekamu ssente ne making sure nti kakati mutu respecting nti obuvunaanyizibwa tulina bungi nga bwe mbukoze ku gwe nyina obukola ku Esther nyina obukola ku Rema bannange olina okumanya lwa nsonga ndi muzadde fe abasajja tuli bazadde tulera abaana era nze kati neyita Saalongo mbuuza lwaki Saalongo taboola abaana anti tosobola olabirirani gwe kikusibya kubanga tosiina zirabirira abaana lwaki obayita oyo nsaba aki abadde otasobola bulamu anti abasajja tebasobola kulabirira babiri kati gwe oba ovudde muvunaanyizibwa bwange nga nfuna omulala ng'ogenda n'oli muzadde munange Saalo abasajja babiri tebasobola kulabirira kibi oba okola nsobi mu bwakatonda of course kuba nze ndi muzadde babagambye abasajja omusajja atalina sente toyina kwenda
kati nate abakazi bayagadde nnyo abasajja abatalina ssente ensandize mu lwansonga bye basigaziza ekiwato because balimu abagamba banoonye ssente ekiwato ne kibula abavubuka kati bali najjeera kira kyanja bali mu apartments ezimalayo tebakola bakazi ki ekituufu ogenda kuŋŋamba bakazi wagamba mukazi wa myaka nedda abawala abato balina ssente nkubbirako abalina ssente bannanga abawala abato balina ssente yes abalina ssente nga wekyogedde balina olaba osanga omwana nga yenkananga ng'alina ssente anti yagenda okwagala olw'ebyo biki byokolera ebiwato anti kunnyonnyola nti ebintu byakyuseemu olaba oli agamba nti mbadde n'ekisajja kirina ssente naye nga kimpisa bubi kimpisa nga kasasiro so njagala omuntu kuba nze neekoledde nnyina ssente zange so njagala omuntu nga kyenjagala kyakola basajja babawasizza ennaku zino ate nga buwala buto yes nabuwala buto era balakwe bali kuno abalina ssente bawala babagala ku ssente abawala babagala abalenzi abakazi abawala ffe twayagala abasajja olw'okuba ssente like si kyobadde otegeeza nedda omuwala nga gwe ng'alina omuvubuka nga nassa yamupangisiza nassa ne wakekemamu wabateekako ssente ku simu naye ng'omuwala alina source of income yes nga ye nga ye rich man then omulaba akwambalest ate tho newemba naye nga zirina ssente sisobola kikola bw'oba zirina tokiba nkulabirira omukazi mukopi tosobola kulabirira musajja I can't ne bw'oba ozirina nedda omuleka n'abonaabona sisobola kulabirira ofuna yeesobola bakazi si bannaffe kakati mukwano tugenda kwogera ku ndongo nga tuwumuzika so okozeeko olinayo oluyimba lwe bafulumiza oba tonaba because nali nfulumya though right now nduddemukko naye nga nfulumya okay challenge ki gy'osanze mu ndongo sofa abawala bagamba nyo bamaneja bayinayo nayagala okumanaginga nengaayagala akaseerezi nayagala okusimanya akwefuula producer nengaayagala akaseerezi babajjawa olina manaja no kati tonanoonyako okumaneja nanonyako wali ofunyeko okumaneja namufunako but teyali serious anti kyekyo yali tayegera teyali bato just yali tateeka musente nafuna owekirooto namufunako though he wanted some money at first yakusaba ssente ataagala n'akaseerezi like he wanted some little money naye nagana nalaba nga atagenda okunfera neŋamba like if you are manager eyagala ssente kaseerezi ssente yali wa business nemanyi yagala kutwala byonna yali tayagala ssente na nnyingi naye by that time ssente zo nali sizirina yaŋŋamba let me give you a number omukubire like ogenda muteerako ekyetaano kati tugenda sigala nga twogera saggwamu maanyi saamusindikira ssente ng'ebbanga litambula ne ssente ezo saazisonda kubanze manyi buli kimu kintu kyonna ng'ogenda soka waayo ssente naddala nga babadde bagenda nkuteekamu badaba nga ate ebyokunfera omuntu agenda okuteekamu alina kusooka kulaba talenti yo ability yo badaba olinga ate agenda okunfera then ate omulundi omulala naŋŋamba abawala kubanga neefuula ate ng'omuntu omulala kuba yali teyansaba nnyimba singa yansaba ennyimba nandisigadde nze deizi naye najja ng'omuntu omulala naŋŋamba nali njogera naye ku simu naŋŋamba abawala you disappoint era nze sikyayagala kuteeka abaana bawala alina omuyimbi gwe yali amanaginzeko bwekiri takulimbi sikyagala bateekamu ssente abaana abawala mu disappointinga era kati nze okutandika okumanaginga omwana omuwala pozi ng'alina kyakoze nga manyi nange nina wenfuniramu naye ng'akola atya nze nalayira omuyimbi gwensobola okumanaginga nga mukazi aba mukazi wange saagala ova eri nti nno oli muyimbi nkumanaginge lwaki abasajja bapo omukazi anti akyuka ebirowoozo tolina okuba open bwotyo no anti nze sigamye nti nkukwano beri mukazi wange ozze kunsaba kuyamba beri mukazi wange olina kuba mukazi wange ng'olina talenti y'okuyimba nti tolina kuba open bwotyo nti no kyeŋŋamba sigamba nti ozze kundeetera sidiyo ayimanagi yo nkusaba obere mukazi wange nedda olina kuba mukazi wange nga nakwana nga si bya nnyimba noŋŋamba olina talenti y'okuyimba lwansonga ssente abantu ze bateeka mu music singa muzimanyi singa abayimbi tokera ku makya nova mu management
ekintu kye bayita okupromoting omuyimbi n'omulaba nti Gloria Bogi nti Spice Diana, it takes a lot. Mulimu kye bayita connection. Waliwo ekintu nga ne ssente tezikigula nga tezisobola. For example, Galaxy ogimanyi? Kati Galaxy okuba oluyimba lwo kisukka gwa kukyokulooza nti nina ssente. Bangi nnyo kino bakibuzaabuza by the way. Naye nze mbaddeko ku Galaxy. Galaxy ojja ng'olina ssente zo naye nga music wo tatuukirizigana na mutindo ne bagamba no Wallan. Twagala oli ne bakuba abayimbi b'otamanyi nga bamugero talina yadde ebibiri talina na zaalya naye nga lukuba lubeerako buli lunaku. Kakati ekyo omusajja n'afuba nnyo naga Daisy waffe lujja kuyitawo n'akosa connection ze zaalina mu Galaxy n'ekuba weeraba kusanyuka weeraba ku makula weeraba ku yonna gy'oli. Social media zitambula totaddemu yadde olwataano kati bukedde ku makya management eyakabyezze abakazi batambula butambuzi. Iki watu okimanyi abantu abasinga bavaayo ssente olowooza abasajja ze bafuna mu bivulu zifacilitatinga kye baba bateekamu. I think so. Kati awo wali buzibu. Omusajja okufunamu ng'akutaddemu ssente emyaka 2 olina omuwa emyaka emirala 6 okufunamu ssente z'ataddemu because oze teri akumanyi. Teri ne otuuka ewantu bakulaba bulabi naye n'otuuka nga nze njagala gundi nze njagala Daisy. Kati mu bintu by'oyinza okufunamu omuyimbi bw'olaba nga sex kyekiyinza okuba. Sinagambako sexy. Omukyala bw'aba wuwo talina gy'agenda kulaga. Okitegedde? Nze nga nze ya opinion yange kuba nze siri muntu apromotinga music. Si bintu byange nze ndi nnyo mu film. Kakati omuntu ali eyayagala opromotinga music pozo olina okuba ne balooya nga abayitirivu ate ng'olina ssente empitirivu so that Daisy wakera ku makya n'avaawo ogenda musiba ebyaddala balabeko nti osiba. Naye Uganda omusajja atandika opromotinga omuyimbi talina looya ne komera alitya n'okuloopa omusanga agutya. Beewo bamaneja b'osanga agamba nze nabivaako kuba si buli omuntu asobola okuteekawo ekibatu. Si buli musajja nti agenda kukusaba kibatu ayagala mukole business naye abakazi tebakitwala serious. So me I advise omuyimbi ali eyo kati nga Daisy olina okufuna omuntu ng'agenda kuteekamu ssente. Kati ngeno mu industry weetaagayo just muntu ategeera industry nga ssente zateekamu sizize ziva mu ggwe through you to him apromotinge yaba mukozi wo. Osobola funa musajja alina ssente webali kati tuli wano wegamba njagala omusajja anteekamu ssente mu music wange olabe ekigenda okuba ku TikTok eyo kyogere. I don't have a manager. Yeah, though I do music, I like music. I'm an artist. I really love music. Neetaga manager. Waba gy'oli nga asiwa kibatu. Beera kiriya ab'ekibatu bwe bajja okusooka okujja. Beera kiriya. Tomanya namuswitchinga. Tomanya namuswitchinga. N'omujja ku mulamu. Yes. Muntu oyaze n'omukono gw'okwekuti. Ne kale oyagala manager tuli serious. Wetaga manager? Yeah, njagala manager. Yeah, nsobola okuyimba n'enkuba. N'otamuswaza? Yeah, ne sitakuswaza. Omubiri baagulabye dda kala yeeyo bannange nze ababulira nze ndi ku ground. Omanyi waliwo ebintu by'omufirita mujja gamba twazitaddemu I'm on the ground. The beauty is there, the color is there. Kana kantu kanyumye nnyo katoopu wano akawudde. Amina. Kawudde. Kalungi. Video ze mbanja ziraba official music video. Nze omu nga fani wendi. Oluyimba lwe mufulumya ne video nja kulaba. Streams bawadde. Afuna atya manager. Manager? Njogera namba yange. Boba katogina mbazi. Manager osobola okunkubira. Ya namba yange sigenda kugamba nti ojja kukubira gundi. Manager okubira gwe kennyini. Ya ogenda kukubira nze. Namba yange eri 07 44 87 20 25. Jiddemu wano waffe wetuli teri atugoba. 07 44 87 20 25. Yeah. Bambi mujenga muli serious. Yeah, true. Jangu ngoli serious. Sagala byakumbuusa
Yes. bikonge babita bye bikonge Olwakubona omugezi totya newolajja nga oli muyaaya ajja kukulaba si bwe kiri. So mujje mu promoting asobola okuyimba obulungi kuba ekisooka nze kyemanyi ekisobola okutunda music is beauty and beauty is there. Ekiddako voice is there. Zinali muliddeko nk'ayimba. Nakasoba kuba mukapera newe kabaka Spice yagambye ayagala nnyo Spice Diana. Aidha Spice baako obubaka obumuleke Spice musabaako masisinkane oyinza okunoonya manager nga Spice asobola okugamba baneesimye nnyo baako obubaka bwogamba Spice banyiza n'okuddamu okwebaka. Soko omwebuuli banebaako ebigambo byogamba Spice byotalifuna chance bimugamba because video neesobola omutuukako. Amina. Spice Diana Hajara Nonkwaya jako wanakula bulungi maaso another reaction another emotions. Spice Diana amanya gange njogera goyimba agokuyimba amanya gange nze Daisy Jim. I really love you so much. I'm trying nnyo okutuukirira though sikufunangako nali nkulabyeko naye nga omanyi babaako omujjuzo abantu baba bangi ate okumutuukirira okwogera kubanga kati nasooka okugamba bwe namusangira twali Lugogo yali trip nga nina akapata simanyi kimanyi tewandabira nga twali mu parking awo nga bavaayo ebityo naye nkwagala nnyo and sometime back yayitako abaana ku stage oba nali simanyi myaka gye nali nina but I was too young. Yayita abaana ku stage awo natuuka bankuba ekikono yakulemesa okwambukayo baweddeyo abo bamala nakaaba mamange yakimanyi nkwagala nnyo nyinza n'okaaba byonna byogere bannange chance eri wano nze wenfuna chance era nze bwenfuna chance mpisawo Gloria Bumi. Spice and I love you so much. Era nsaba nnyo nkutuukeko wooli twogere mbeereko naawe cause it's my dream, one of my dreams I have. Really? Oba n'okukolako naawe some music. Wow. The Spice munayi nali mwagala edda nakati mwagala ne just tosobola butamwagala. Olowooza kyamwagala mwagala atukula kyemwagala katukula nakulaba yagala kaaba nali ku TV awo Spice namukwaniranga ku TV nakulaba ng'oli walimu. Spice namusinkanako nze lumu twagenda okukola interview ku kyekiriwo ku bundi awo ku 32 yali recording oba yali ne decibel oba yali nani n'atuyitako bane Spice Diana awunya bulungi kati lemigibiri bane erindako maleyogera kukuwulira Spice Diana awunya bulungi. Spice Diana atukula bane tuve bino ebyokusaga bitwala mu video atukula abantu beefa atukula kati ndola nti njogera nnyo natya sina kinayogera natya sina kinayogera kati gobadde omwamba ne Spice bambi mfota okusisinkana nze n'abalala omwana n'omusisinkana akwagala nnyo kuba postinga everywhere tasobola kuzibya lunaku nga takutadde ku status ye wadde munaye togiraba naye akuteekayo. Kati okwagala okuyimba natandika nali ndi mu T7 then kati nengamba njagala kubeera nga Spice. Kati waliwo studio bagita 32 ya Spice nengamba nze oluyimba lwange njagala genda ku 32 tomanya nasangayo Spice kati nga mama wange mugamba success card saagala njagala genda wa Spice kola luyimba kati nga baaka entuuka nga mpa ssente ngenda nga ntuuka mu studio akayimba ke nali mpandiise kaali ka Spice nsangayo producer amuyita One Blessing. Angamba ozekola ki nali ntaddeko ekikofiira ku mutwe nangamba ozekola ki nemugamba nzize kuyimba olina kayimba ki
nemulaga akatabo nga mpandiika na mu katabo ng'akatabo kajjudde obufaananyi bwa Spice nga nti wempandiika nga nteekawo obufaananyi nagamba kana akayimba wali okayimbyemu yasooka kunteeka ku nzindaalo kikoledde nali ntya kuba kukankana wakalaba studio mic ate bitiisa nagamba yimba ekituufu akayimba nga sikamanyi naye nga nawandiika ebigambo ebyo by'omukwano webityo kayimba ekituufu nga sikamanyi nemugamba kale akayimba kagaanye naye njagala laba nagamba Spice ojja mulaba lwakuba leero taliiwo nawulira nga maanyi gampere nga tujja kudda olulala kati nga nfunira gaayo nga ngamba bamuyita Maxine naye kati sometime back I think it was 2019 it was 2019 namusangayo ku studio namugamba muyize mu kayimba nalinamu akayimba awo nga kalina kagundi Tease Me then nagamba kana kayimba tusobola okukajjamu akayimba akalungi katandika opanga ebigambo awo tujja mu chorus baby boy tease me with your perfect body tease me with your burning body netukola gundi bwetu naye ng'oli muto ku bigambo bino nemugamba nze njagala kuyimba nyimbe nga Spice bwe bityo byatandikira kati nga buli kaseera ngamba singira wadde ku Spice ojja mulaba leero osanze agenze wali tofuna chance omusangawo paka kati ntudde n'ondressing era nga twogera naye kuba Spice si ye muntu omubi nti abantu abasinga balina kye bamuportrayingiramu bagamba nga simanya Spice alina empisa embi but in reality kwanza nakamusiika n'emirundi mingi yajjangako ku Galaxy mu the shows but she's welcoming she's cool era bw'oba oyagala okunyumya naye onyumya just maybe abantu aba bamuliraanye bayinza okulemesa naye ye nga ye talina buzibu naye inshallah tujja musinkana ebintu byamu kale byebyo ndowooza togenda kutumirako tumidde nnyo mami wange ye mami wange omulungi baganda bange bonna then my bestie Sharifa mwenna banjagala my cousins mbagala nnyo n'abantu benda muwona mwenna mbagala nnyo tobakugu banaye tovaako tujja kudda nga Sugar Arafat manyi nebintu bibadde emotional kusinkana omuyimbi nange bino byakudibana njogera bajjukiza abaana ab'obuwala sente muzisabe mukole sente zammwe